Bamboti akaviri nga kabbeeyi. Otegedde kabbeeyi obadde ogamba wakasalidde wa? Ewakabi eyo wa Stewies Nansana. Ennaku zino weteekamu akasente. Owayi Cepheco. Twogere ku bintu bya Bruno K. Bruno K yavaawo ne yeegaana omwana. N'agamba tumala kebera mu side NA. Bisa zagenze okuvaayo ng'omwana uwe. Chokali wano yekazamba agenda kusiba simanyanga Kayz. Nga tonna siba Kayz soka wesibe. Kubanga gwe kennyini yavaako kazaala bulwa. Okitegeera wagana okulabirira omwana n'ogaana okufaayo n'ofuba okulaba nti n'ebintu bino bituuka ne mawulire singa yafubwa n'alwana n'alabirira omwana ebintu tutwali bitegerera bitegeera. Okitegeera wama naye kati kiso kya mbuzi kirekerera omusi kyekigenda kumuyise. Kyogamba nsonyi kati ze zimukutte. Nsonyi naawe kati oli akoze kyo kupostinga results. Mbusinga abagamba mbu ndi mutemu. Lwaki kyoddukirako ekyobutemu? Omwana omuto yekuba gy'amanyi gyokola ki? Yagambye omwana ayinza okukula n'afuuka president nga balaba results ze. Tekisoboka. Simpozi ng'oyo mwana munyankole oba nga mufumbira. Ng'afugaani. Kale ye Bruno K yesimbewo. Alawo banaaweza yadde kwota y'abantu. Yeke nnyini teyeeyagala. Olowooza lwaki yasooka okwegaana omwana ono? Anti bw'oba obuzibu bagenda ne balowooza nti nno bagenda zzaala mu baana b'abandi babasuulewo. Yamwegaana ng'amanyi media teekole ki? Temulwanirire. Unfortunately media yamulwanirira and Katonda yali ku sayidi ye. Bana abayimbi baserebu mulekerawo okukola ebintu ebyambyone. Muzaala mu baana b'abandi ne mubasuula olwokuba mumanyi muyina views, muyina likes, muli bakabi, temuyina kye muli. Zaala mu mwana w'abandi mumaliremu, muzaalemu, mulabirire. Mulekerawo okwefuula ab'ennyo, ab'ebbeeyi, ab'akabi. My lawyer, so what? If you have a lawyer, so what? We all have lawyers and we all know the law. Tekera okutweragirako my lawyers are going to work on you. Simanyanga Kayz. Nana amatako gembizi. Owayo kugenda ku DNA ekyali kisaanira. Kyekigwanidde. Ekigwanira kubanga mazima yali agalaba n'omwana ayonka kiraba nti omwana waani. Gwe kyogamba ekyo kyali nti omwana yali afaanana Briera. Andi yagamba it was one night stand. One night stand wali omalira mu kifulukwa wali omalira mu kinnya kya toyi. Ebintu bino by'omukwano one night stand esobola okuleeta omwana. Kyekifu as long as you come omwana ajja. Omwana ajja. One night stand yali amalira mu nkwawa yali amalira mu balimba. Abakazi ayinza okusiba omwana nga siwo. Bakusiba omwana nawe okitegeera nti ono musibe naye olabira ddala omwana akufaanana ennyindo akufaanana n'ebyenda n'osigala ng'owakana. Baali bakusibe ku mwana Cepheco oba olubuto? Nze n'abagamba abakazi bonna bembeera nabo sizaala. Emyaka gy'okuzaala bagimanyi. Emyaka egyange tegizaala era woleeta omwana wo oyo omwana aba wuwo n'ababbaabulu we baka nabo sinze. Tetukoleko nawe DNA? Sikola DNA. Era omuleetera kuba kusabulira nkusabula. Famire yo nengisabula nabe wamwe nembasabula bonna. Kiki okozesa obutazaala? Mpeke. Batulira famire planning bana abayimbi mbabuulira kino. Bw'oba okimanyi toyagala kuzaala mwana tolina buvunaanyizibwa toyagala labirira mwana. Kozesa kondomu genda ku mpeke methods nyingi nnyo ez'obutazaala mulekerawo okwefuula abasirusiru abataasoma. There are many birth control methods. Guli ku ya myaka emeka? Nze ndi ku ya myaka 10. Siraba kisesa. Ng'ate yegwe dokita gwayekola eddagala lwaki weeteekako yete tubanga? Eddagala sirikola ddedi dokita akola eddagala okugjako nga gwayepimira eddagala ndi kati. Nsobola okwewa akaweke ne ngamba kati nze njagala kuzaala mu myaka 10 okuva kati. Ng'ofa ki? Mu kamwa ne bwe kumalira mu liiso tozaala. Otya buvunaanyizibwa nga isima? Sinnatuusa saagala kubanga ababeegaana abaana baabwe ne bagaana n'obbalabirira. Gwe wakyandikusanyusiza nzaale mwana w'omukazi musuulewo. Abone gw'omanyi obuvunaanyizibwa buli ku mwana w'e Uganda. Omwana w'e Uganda wabbeeyi tamanyi na wa America. Kati okusoma omwana kindagate natandika miliyoni 2 etegeerekeka. Ngene nsuulewo omwana w'abandi. Bruno K yagambye omwana gye baamuzaalira owa Vanessa si walungi ayagala mujjayo. Abiraba kati nga bulijjo tabiraba. Abiraba kati nga DNA zivuddeyo. Wabula musajja gw'olabye nawa bukopi. Bukopi bwe bumuluma. Kopi bwe bumuluma yamukolera ekidala ky'amanda n'akimulangira. Ekya chapati? Okoze ekidala kya chapati. Ekirangidde omukazi asiika atya chapati. Bruno K kiki omugamba?
mugamba bw'aba tali ready kuzaala akozesa kye bayita birth control methods. Asobola okukozesa condom, asobola omira obuweke, asobola okukola withdraw method n'amalira ebbali naye ya bulabe tajepankira kajja kulowooza buli nkodomali yepankira ku birth control method. Akozesa condoms abasigalira ali esiti w'omukazi ekimulimu bw'omalira ebbali mu kaseera akafu osobola okufa oba n'otaddamu kuzaala oba n'ofuna okufunira. Kyekyo ate abavubuka balina gikozesa batya obulungi n'etamuleetera buzibu withdraw method. Tolinda mazzi kujja bw'olaba owulira ganaatira gasuuse. Buno bwe tuddako ku TikTok abantu abatrendinga bagamba nti Madubala abaliddeko ennamba kati watabu nnyo era mutandise okumutya. Ewo kiri kita kyamutiddeemu. It's good buli muntu aba ne time ye bw'aba trendinga Katonda bw'asazeewo. This is not bad. Nange nali si trendinga ne trendingako and buli muntu aba n'obudde bwe. So it is his time to shine. Let him shine. Twejjemu egyo emitima egitaagaliza ekitegeera kuba bw'otayagaliza Madubala omukisa gwe tegugenda kujjawwa wo. So if it is his time, let him shine. Oyo mwana abonyeebonye. Yes, I've ever met him before. He has no problem. Oyo mwana alina omutima obulungi simuinaako buzibu. He's generally nice. Talina buzibu. Ne wali abalime abonye agenze Dubai alidde amazzi atoze enfuufu akoze buli kimu. So if it is his time to shine, let him shine. Waliyo ba TikTok byasangawo abagamba nti talina kyasobola, talina kyabagamba. Then why is he trending if talina kyasobola? Even this okumala Katonda nga nakugulya bagamba ow'omukisa gwakola atya? Alonda dola nga teyeezinze. He's just doing this but it's motherfucking trending. Why? Because Katonda amukoze eki. So Madubala, shine baby boy, shine, it's your time bro. Gwaludde mu butaala buno bwa TikTok. Oyinzamu amagezi ki bizibu ki ebyo ebujjirako? Sina kiki kyenzamugamba but all I can tell him is akozesa obudde buno obw'okushininga appropriately abukozese bulungi afune sente zo waba azifunye oba teri interview gyalina kutunulamu yabwerere because akaseera kagenda tuka nga kamera tezikyagakola ki bamuwe kye bamuwa oba mutwalo oba ebiri oba kasanvu let him earn something and bwamala okuaninga sente zazikozese buki bulungi kubanga bw'ota investinga sente bulungi people are going to judge you. There is a time where bagenda ogamba kale oyo yaliko nga bamutwala ku TV. They will not know babukedde yakuwa sente oba teyakola ki but they will just judge you. Sikyekyo ekisooka nnimiro eddembe eryange gwamugamba sasuze interview tolinga ayagala omusula mu kinnya kitya bamuwe kye bamuwa kati gwoyinza okumpita ku interview nga bwewampita lulinga nva mukomera wampayo $5,000 tewampa abakambe nali kukulisa kukomera ssebo kyekyo katutegedde wampa nali nkukulisa kukomera Cepheco kigambibwa ati ndowafunamu obutakkanya n'omukulu abaho Franka buva kuki? Tuli okay, he's my friend. Tulina buzibu bwonna. Okyamukirizamu ga pulezidenti? Yes, nze faamu kubamulonda nze yakunga akakiiko akamulonda. Twamulonda abaho talina buzibu bwonna. Lwakuba nti yeewunza n'ava ku mulamwa naye nga twamulonda kwali nnyo akyamoga. Owa ekigambibwa nti abantu abambala nga Madubala engeri gyatandise okwambalamu obusuutusuutu obwo batulabako ne bagenda bamuwunya bagenda oli muzeeyi ow'ebirango yayambalanga obusuuti n'atulabako bw'atayambala busuuti okyaliwo Madubala taayitaawo bw'atyo n'agenda. Ekyo siri Katonda bw'asalawo munnaye Katonda bamutunula mu kamwa atatya mukulu we abika ntembo kati nze sisobola kwogera ku Katonda kubanga Katonda yaleeta ani Madubala sitamwogerako bubibandi bamukiwaire obusuuti tebulina buzibu. He has to look smart because you guys are fucking booking him. So oyandyagadde omubooking akakadde kamu oba $5,000 ajje nga alishabe ate bwe tutanyuma nti mu TikTok tebunyuma ate bwe tunyuma mbu obusuuti ate bwe tuwaluka mbu buwaluka ate gwe lwayipirekerawo ebintu by'okuyingiza engatto mu muzikiti omwolekera ekitwe tubadde tudda mukwano gwo ng'ayingiza engatto mu muzikiti. Bannange si mukwano gwange nsobola noyimuka wano nenvawo oyo omukazi nkubuulire simwagala nga kuva lwe namulaba ku Spark TV saamwagalirawo. Lwaki? Ye mubi ye yeeraga yalina ennyindo
yeyefula nti mukugu mukwano, yeyefula nti gwe basinga okwagala mu Uganda, yeyefula nti nga teyange eva America. N'otunuulira ekikazi nga tokimala mukwano rape. Naye akawala ako kalungi. Kawala ki? Rape mukyala Bindeeba. Kambule bw'otadduka. Wakambula wakola otya kiki wasangayo? Kambulangako topakuka na bigambo. Nkugambye ono akayita akawala ka. Akambule bw'atadduka. Oyo mukazi mukulu. Ekikola kye yakoze kitegeeza ki? Ekyaki? Eky'engatto. Okuyingiza engatto mu muzigiti. Qur'an etugamba fa anna almasajida lillahi fala tad'u ala Allahi ahada. Mazima ddala Allah yeewana mu Qur'an suratul Bakara nti mazima ddala emizikiti gyonna n'ebifo ebyokusinzibwa mu nnyumba yaani yange. Lwaipi bw'ayingiza engatto mu nnyumba ya Katonda aba akoze ki? Aba amuvudde. Gwani anyiza eminyira apama awaluka addukana okufuula Katonda? Gwani Katonda bamusinikirako amanyo, Katonda bamutunwa mukamwa. Olaba kitaawo ne maama wo bw'otatunwa mukamwa olwo Katonda. Cepheco bulijjo oli musiraamu? Ndi musiraamu mukwano, hafidhu. Osiiba. So rape ekyo kye yakola singa tubadde mu mirembe gy'edda Eddi ano domino singa kati ali mu kkubibwa mayinja paka bw'alifa. Singa tulonza amayinja tumusibye ku muguwa tumuwuttula amayinja paka bwakola ki? Tetuzanyisa Katonda. Rape n'oyo Bindeeba akuwa yeepaaza akwewaza osobola okukeerenta ng'afudde ng'apamye ng'addukanye nga takyategeera. Kimulekawa kino kye yakoze? Ekyo kye yakoze asobola n'ozuukuka ku makya nga tategeera ng'afuuse kimawube ng'addukana nga yenyeeranyera ng'apama. Allah n'amubonyaabonya n'amukuba hajari. So bw'adivayo ne yeetonda musonyiwa. Qur'an etugamba Allah yeewaana ng'agamba kun fayakun, ekiba kikole ki? Kibe. Ayinza okugamba rape gongobala n'otunyampira n'odduka n'amazzi amavundu mukwano tetwandikyagadde yadde sikwagala naye njagala obeere mulamu. Ebipale ebikuzuuziza ku TV zonna sandyagadde bisigale nga bikola ki? Wuuyo kusimanyanga sipaaka, wuuyo simanyanga ku NBS yo yatuka nayo neyagala okugoba neyegayiridde kajja ti maama wo yegayiridde byonna biganye. Mukwano ensonga zonna zikole, weeragerage, yambala ebigato bye eby'e Dubai, yambala nigiina zo weeragerage, va ku nsonga z'okwerijja ne Katonda. Allah ajja kukuba hajari, Allah ajja kukuba balaayi. Njogedde ndi mulamu tojja kusaaga. Bugamba ki bw'olina obusembayo nga eri omukyala rape yeetonde? Omukyala rape vaayo osobola obutwetonda mu kamera kuba tukumanyi oli weetakabbala gwe munnaffe nnyo kikinadde amabino oyina amabeere okuziza ne bw'otetondera mu kamera. Genda mu maaso ga Katondawo, fukamira ku musaalo okere ku makya weetonde eri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu omwetondere. Okitegeera kuba naffe tetuli bulungi nnyo naye ensonga ezannya ekyo kyewakoze kiringa shiriki. Si shiriki naye kiringa ki? Okugatta ku Katonda. Obusiraamu bugazi naye genda osome ku shiriki. Omuntu agatta ku shiriki Allah yinako obusungu bungi nnyo tasaana kumusonyiwa lwansonga bamugasseeko. Bw'ogase bugase ku Katonda ate olwo okuyingiza engatto ezirimu amazzi otunyumiza zivudde Amerika. Abaffe Amerika kyeki? Abasiba bali embizi, abasiba tonjogeza besandiyogedde. Genda ku musaala gw'ofukamira weetondere ki? Weetondere Allah kubanga ezzambi lye wakoze liri between you and who? Allah. Mumanyi okweraga nti mwemukola ku TV naye njagala okijjukire nti nekozadde akola ki? Akubira eŋŋoma n'ozina. Akubira eŋŋoma n'ozina ate n'onyamba. Okay, nga tumaliriza ebintu bya music bino bigoberera bulungi nnyo. Abaana bano abazze mu kuyimba baani boolaba n'ogamba ono omwana w'amaanyi nnyo obudde buno? Right now bantu bangi abaakabi waliwo omusajja omulenzi bita mulenzi because his skin young alien skin. That guy is very talented because akuba oluyimba lumu n'olaba nga lutrendinga ate ng'alinga asaaga. Okay, kuvadde ayimba but right now Katonda esaawa ete yamuguliddewo wakabi. And waliwo omulenzi omulala bamuyita emoji omumanyi kuba sibamanyi mbalabe nga mpama oyo ajja bakuba eŋŋoma naye w'amaanyi naye nga balenzi bangi abamanyi abakabi ba vairota
Vairota. Bangambo yagala ba Rastaman. Oyo. Ya mubi muwa budde. Tulo mukole ki? Muwa budde. Ne bafana wakabi uyali mukimba solo chichi toklama wano. Nebe kagudde. Owaye ba TikTok bano bagamba batya? Ba TikTok bange. Bano bagamba batya? Baniza TikTok azikamu Uganda wakabi. Chakala. Jani. TikTok yafuna award mu America sebo. Ani? Chakala yafuna award mu America tomumanyi eyaba TikToker mu Africa. Link mwazi posting. Bw'ogira banga gikutte. Award muchi mpaka zali bazita batya. Best TikToker, best Mpaka bali content. bazita batya. Yazimanyi naife twalaba award. Tegedde yazimanyi nange sikola ki. Sizimanyi. Ofunayo akade n'okebera kuba exhibo. Bali batya. Sirina X abo bevuga speed, bewanda bana beyo bevuga speed. Nendoza bakukyawa bubi olaba tokyabajjukira. Bani. Abali bakwagala. Sikwanga kwa mukwanga. Eyagenda ebweru abitambula bulungi. Ani. Yowe ali ati omuwuliza. Bawusa wange soko mutunuzemu kamera bamulabe jangu amaba mulabe. Mwetu wetumwogerako ofuna obusungu. Wango ina abantu bombuuza besitegere jangu bakulabeko. Wacha kumbuza ebyo soko olabe bawusa wange wali wakabi. Owaye Rasta. Ogamba otya? Ne mask tetukuwulira bulungi blood. Bamwita Mr. Mask. Mr. Mask. Mr. Mask kyekiriwo. Onanga bagamba yasinga okukyanga abakazi ku TikTok okwo kiri kitya? Sajja wadala nnyo mwobudde. Just the difference is the Sajja wadala size. nnyo mwobudde. Abakazi bamwetanira nnyo. Anti Mr. Mukira. By the way, nzatunda eddagala lya wayi erikola wano e Uganda. Ojja kujja ku page ya Dr. Cepheco ka DP kange ojjako ennamba ez'ebya 12 ku ddagala lya wayi. Kyagenda. Naye ba TikTok kigambibwa nti sente ze mufuna muziza mu ngoye kwenyiriza mumaze temulina kye mwekoleddewo. Mutuleke tunyirire bannange, mutuleke kuno omulembe gwa kukola ki? Wakunyirira. Buli muntu akola kyayagala, gwe sente z'okola waliwo akubuuza z'ozikozesa. Mutuleke bannaye mutulingiriza mutumalako emirembe. Cepheco okoze sente ku TikTok kuno. Kiki okwatako kyogamba nti kino kijje ku TikTok kale? Kyenkwatako? Bingi nnyo. Bingi. Newe nabimenya abantu bagenda gamba Nera, gambyogera buli lunaku. Baweeyo bisatu. Bingi. Sijja byogera, omanyi eddiini etugamba buli weeyogera ebirungi by'ofunye. Wali erisa lye bayita Jinwaini, oba erisa ery'enswalwa. Kati bwe mbyogera bami bajjafune kwe kimanye byonna bingi byennina byenfunye ku TikTok. Nfunyeeko erinnya. Kati lyo ndifunyeeko. Wano wendi saawa zino bansasudde okugjawo. Ekyo si kyamaanyi. Yesebo. Ziramu. Kyamaanyi. Ebirala bingi. Gwe kyobamanya buli kyenkwa sikyasasula ngoye, bwensula biti ebintu ebisinga. Ofunyeeko abakazi nga toboogera bo. Abaki? Abakazi. Bani? Abakazi obafunye ku TikTok okwo. Siwulira.